Ekiri ku mutimbagano abantu batandise dda okuba nti nate bayozaayoza Susan Makula Abujingo anti ebifaananyi bwe biti bye biri mu kutambuzibwa ku mutimbagano era nga bagamba nti finally Mukama azzeemu essaala z'abaagalana bano ababiri. Abamu bagamba AI naye abalala bagamba si AI neffe amawulire tugakuwanga ate bwe tugafuna. Engeri gye kiri nti nno Susan Makula mukyala era tuba tusuubira nti amawulire bwe gati tulina okuba nti tugafuna. Kale twegatteko tubeere nga tumuyozaayoza. Tubeere nga ate tubayozaayoza bwe bityo bwe biri naye katugende mu maaso n'okuba nti naate amawulire gano twongera okuba nti tuganoonyerezaako. Naye Pastor Bujingo azzenga munnange akyogera ku kituuti ng'agamba ssaawa yonna abalongo. Ssaawa yonna Susan Makula ajja kubeera ng'ate atuwa abalongo. Naye katulindirire katugende mu maaso n'okuba nti naate tuganoonyerezaako. Ebiba nga bituufu twagala okuba nti ate atuyozaayoza Susan Makula. Wegaba nga amawulire si matuufu Mukama embeera ajja kubeera nti naate agitereereza ddala. Katubeere ng'ate tweyongerayo. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Tugenzeeko ewa Chosen Becky akyagenda mu maaso n'okulumya. Chosen Becky akyagenda mu maaso n'okulumya. Ne Chosen Becky nayinamuko ku bbuba. Tugenda kubeera nga tubaako akatambi ke tuku. Kana akawala akeeyogereza ku mwami wange. Ndowooza ye musajja bwe kakalaba yekka omulungi. Kabeera katandika okukola wano. Wendi wano ninga w'amagye ndi mukambwe bulago. Saagala wadde kasumayiringe. Naye nga munnange bamaze ne babeera nga ate bakomawo mu ggwanga lyattu Uganda. Bangi mubadde mugamba ate omwana yamulekera ani? Okujaguza kuno kubadde kwa kiseera kitonotono naye nga munnange ate abali mukomawo mu ggwanga lyattu Uganda oba bakomyewo mu ggwanga lyattu Uganda. Katubeere nga tubikuwa. Mwami wange omulungi ana ewanjawulo wanire so kiraba nti omusajja anyirira yekka igwe owomowomo. Yeah, baby. Mr. Handsome. Enyonyi etuleka maama nze nakawere amagumba gabaluse gonna maama gonna nyabo akaviiri ka muchina kakyamye dda. Enyonyi etuleka flight etuyisizaako e Nairobi naye nga tukomawo naye tukooye. You can sleep anywhere you want as long as on me. I'm all yours. As long as busy? On me. Hey, I'm not yours, my love. You're mine. I am. Oh, you need to feel good. Coming back to Uganda. Tuli Nairobi. Noli wangu biriso. Wawe mabega. Ayina kubanga munayo. Lwaki twetunuulira baganda bange? Lwaki twetunuulira? Kandi abo bakyantunuulidde. Naye wuuno ate bambi wa akapata. Akapato kakyusa omusana tegukuyitamu ne kabaluka. Nzogerega nga mugole wange wankyanga nakadde e Uganda. Bwe tweyongerayo Dr. Nico munnanga avuddeyo n'abeera ng'ate ayisaamu eggaali Fred Lumbuye. Jjukira General Muhoozi akyagenda mu maaso n'okuba nti naate ayagala kuba nti bamuwa Fred Lumbuye. Gavumenti y'e Turkey ebeere ng'emuwa Fred Lumbuye. Kaakati Dr. Nico wuuno alina by'agamba wano. Comrade Lumbuye, 5 years ago, we from the diaspora, we collected $72,000 to save you, to get you to any country that you want to go to. You had the possibilities. But now, 5 years later, apparently that money is gone. And now you want us to help you again? Okay, we want to help you.
But tell us the truth. Why didn't you use that $72,000 to go anywhere you want to go to? Comrade Lumbuye, $72,000. Do you know how many comrades we could have bailed out of prison, bribed out of prison? $72,000. Do you know how many school fees Ugandans could have paid with that money? Comrade Lumbuye, how much more money do Ugandans have to spend for you to get into safety? And Comrade Lumbuye, why did you block me on WhatsApp? Godfather unavuddeyo ku nsonga za Biswanka yagambye nti mukyalo wa Biswanka asaana kuba nti asibibwa. Mbu bamusibe. Mbwenamu abagamba nti simanya Biswanka yayina okuba nti nanenyezebwa ebyo nabijjeewo. Katubeere nga nabyo tubikuwa. Biswanka afudde. Ky'okufa mu ngoye, ky'ekikufusa mu ngoye. Ky'ekikufusa mu ngoye. Zitontunuulira. Ky'ekikufusa mu ngoye. Tomanyi nti pampa zawe. Bino Biswanka byayagala ennyo okulwana. Mundabireyo wali obagwaka. Bino Biswanka byayagala ennyo okulwana. Biswanka akedde ku makya afudde. Kati ono ayina omwana we. Biswanka abadde tamulabirira. Ng'omwana amussa mpi kubanga omwana afuse mu pampa ate zaaweddewo. I don't know when a pamper became a necessity kuba a basic need. Kati Biswanka nga bw'afudde leero era ne muwolereza bakikeni simanya biki byonna n'abalala. Biswanka kafudde ndowooza omwana aviiriddwako kitaawe bagenda muteeka mu luguudo twere mulinnye. Handi munnange taata tagenda kuddamu kulabirira ddala nti afudde. Omwana aba bagenda muteeka mu kkubo twere mulinnye. Chikeni naawe amaze emyaka 3 nga tolabirira. Ng'otugamba nti omukazi munnange yali wa Temesa, yali wa Salawano Salawali. Sina bwe nzikiriza nti omwana wange nga nze namutwalanga kuba Salawano ne basala ne wano. Ne tukukkiririzaamu nti omusajja mutuufu abakazi baakati babeera bakawenja. Sawa bina bazigoba bugobinga nga nseenene. Mukazi tamala gaveeri nagamba olubuto lulwo nawe n'okkiriza. Bwe wakkiriza nti lulwo n'otandika okugezaako okulabirira wadde okolera mu content. Gwaka bagee mulabe eyo. Kaakati odde otya ku Biswanka n'omukomerera. Era n'otulagamba bannange omukazi mutuufu. Mwetemmanyi ekintu kye bayita mwana nga taata we tamulabirira. Ani abagamba nti taata yalina olabirira omwana era taata waatalabiridde omwana afe. Gwe kike taata we yakulabirira. Wasuliranga kedo ng'osibirira kedo. Lwe mutalidde kedo nga mutunda kedo okufuna ekidda mu kifo kya kedo. Kati ongamba otya olw'okuba Biswanka tafuddeeyo. Omukazi yamuzaalamu nga bakkaanyiza oba omukazi yafuna bufunyi lubuto. Yali amuwasiza. Biswanka atandikire ku ky'okukkiriza nti omwana oyo wange nga oluusi osayinza n'okwesanga tamulabangako. Kwaba akalo kale tali mulaba. Namugamba nnyina olubuto n'angamba yasamira muli. First DNA kuba kwegaana. Eyo DNA esooka. Omukazi olumugamba ndabika nno ndi lubuto. N'omugamba gwe kiyaye mpozi ng'oli kiyaye oli kifere. Nakulabira waaka katwe. Toyina buvunaanyizibwa ggwe embwa. Ng'ani akuzaalira ggwe kasasiro. Nze nakirabirawo bwoto bw'oba owonye. First DNA kuba kwegaana. Eyo nabagamba rule number 3 togimenyanga. Kaakati omukazi bw'abeera nga Biswanka talabirira mwana. Omwana bamubonyeebonye. Bw'amukuba empi mu jjalibu mu kamera atulage. Olwo behind the camera akola atya. Oyo omukazi yeta akusiba ne bamuggyako oyo omwana. Enkya mujja sanga kimutuze. Kiina olwo olufeesi olwo olwagundi waliwo Kabira eyina feesi eyo bali bazibu nnyo. Ne bemmuloota sidda mu kirooto. Ezo feesi ezo. Era Biswanka ojja kwevuma lwe wayambula omuwala oyo bw'oba amwambula. Senga Asidi wuno atabukidde Shiba Kalungi. Shiba simanyi oba yakulira mu mbeera mbi. Ayagala nnyo okukakasa. Yakulira mu mbeera mbi era akyogera. Si yasoose. Anti kati naasi yasoose naye ate yina amaanyi succeeding. Ate yasoose succeeding amata akulidde mu mbeera embi. Naffe tetwakulira mu nnungi. Naye Shiba mugambe. Halo Shiba, ndiwo kutegeeza nti Shibaholic takugattako.
singa asidi akugattako atya Shibaholic abeera woololo takugattako senga asidi ayina akajojo kakwogerako n'onyiiga naye n'okola oti n'okejjako wakitegeera Shiba agenda n'afulumya oluyimba Bashibaholic ne balukola mu challenge nga luluyimba lulungi naye okumanya Shibaholic talina impact senga asidi bw'akola oluyimba challenge kiwaawaza amatu. What does that mean? Nti Shiba buli muntu amwetaaga amuwagira n'atakola ki there is no bad press kati ate abantu abamujjo we balina okumanya mbu no I don't have any personal vendetta on Shiba, you understand? Tumwogerako as of when it's necessary. Naye gwe obeerawo otya mu nsi nga buli muntu akwogerako kirungi. It means you're not doing good. You get what I mean? People have to talk. Tulina okitegeera. I'm disappointed in Shiba by this time. Never tumwogerako mbu bafaani be bajja bagamba gwe Shiba sing. Excuse me, Shiba is a powerful woman. Bwetumwogerako don't compare her to us. Okitegeera. Shiba simulinaako buzibu. It is what it is. Music we tumwagala. She's a hardworking woman. She's very innovative. Naye Shiba tubadde tumusaba atuggyeko akamanyiro n'akajanja. Shiba tukusaba bw'obeera ng'okedde ng'olina emiswiba tukkirize tugidisikasinge. Shiba nga bw'ofulumya akayimba weesibadde ne katunyumira ne tukolamu challenge nga ye gwali ku top. Tukusaba obeereko ku top for the wrong reason tukugenye. Ono avuddeyo n'abeera ng'ate alumba munnange Chosen Becky. Avuddeyo n'alumba Chosen Becky n'amuyisaamu eggaali ye n'omwagalwa we. Katukuwe katambi ffe tugakuwanga tugafuna. Mwe baana mwe si mu bubi. Naye yeno kapo yaba serebu yokka eri loko. Banange kapo eno eri loko. Azini loko. Ye kapo yokka abali famous. Nga bali loko oba muntegeera bulungi azini nga ebintu bye beekola byaba loko naye mweno video kate neekulemu omuntu naye mulaba Sekajja engeri gy'ayambaddemu ng'ali ku biishi ate ne mulabako ku Chosen Becky naye mmwe baana mmwe Chosen Becky yafuna ku sitooko nkadde mweno kapo bannange ensanyusa ennyumira naye bannange waliwo oluusi ebintabukako nange ne ŋŋamba kanjigeyeeko mmwe bano abantu bali loko azini loko omanyi obwa serebu bulinga obwatomera obutomezi Chosen Becky yali tabwetegekedde sibalimba Chosen Becky kirabika mpaka nakati tanategeera nti yafuuka serebu ye serebu yekka ali loko Panange mwe Chosen Becky tategeeranga nti naali serebu oba bannange ali kuladdi atitegeere buli kyalunaku lumu Chosen Becky notegeera nti nofuuse serebu maama nnyabo ono agambye kasita Becky is happy abeere happy teri amuganye era mwenna ababuuza ensonga lwaki Becky akola ne waba yakava kuzaala asigala akyakola yina ensonga ayagala kubeera happy kyekyo ekimukozesa ye ne mwami we kwesanyusa era Barashida timu Barashida mukyakaaba nnyo ono byonna yabikuba n'ejjinja eri limu ngamba 2 n'ejjinja limu okujjako eritaba ddogo Sekajja at least Amiri ngenda ne Amiri yakwata bulungi omwana we n'amupostinga wadde alina draft alina bikadde naye gwe Sekajja n'ogaana n'okugulira mwana wo wadde ka cupcake k'ennusu 10,000 kyemmanyi Becky asobola okukagula naye n'ogaana okukagula osanyusa omwana wo olye n'osanyuka ne Becky mpozi Becky yateekamu byebyo
abye Zambali Mukasa abadde adigida nani hati mubabole statement nene kakati bana ababola batya nga balaba nalukola alina ofuna opondo abantu bana abikiriza ebyo mubabole bana ababola batya nga balaba Namboza alina Jessica Alupo bali ku maziga ya PDF obedda banywa maziga ya PDF ekulirwa Muhoozi Kaine Rugaba bali abamuyitanga Baby Ndunya nagende ruzira jjo kulambula abasibe bali bati bakeera bati ekomera bito lyegomba bwogoba byotakwate todduka bireke ebikusinga amanyi bireke golooza abasirika basiru tebaagala kwogera musajja omukulu bali eyo bakusibye olinga omwana bw'osamba samba kapiira olinga omwana wa Pittu bali eyo bakusibye mwewale nnyo bannange gavumenti nkambwe zonna mu nsi yonna nakugamba zisiba n'okutta zitta kasita ogijjonkera bw'oti tewali gavumenti erina kisa kuba gijjonkera kubaagala kugisuuza mugaati eba nkambwe omuntu eyali yeekolera emirimu gye gwe n'olundawo obulamu bw'okubeera bw'oti ng'okutte ku ttama tomanyi ddirwe biggwa tomanyi lw'ovaawo okutte ku ttama bw'oti bw'oti olunaku ne luziba bw'osamba omupiira gw'ekyayi ng'omujega musajja omukulu yali yeekolera emirimu gye bw'osamba omupiira gw'ekyayi nze nga neetaba mu ebyo yensonga lwaki bondaba nasirika nvaako lwensonga lwaki olaba nalinnyamu mu kigere nvaako gundi njajinga mpola gavumenti tezisaaga naddala zino eza Afirika abantu tobajajinga nnyo hawo olina okugamba ate gwe tolina ddoboozi bino mwe mulina eddoboozi mwe mulina okubyogerako nonga nedda kweyagala mbyogerere naawe olina omukutu naawe olina TikTok akawunti toninda kyange naawe nono noli naawe teekako bwete tambudde badde mulabi mulungi aleko okumira ku Newspack channel kankusobere nga osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba